Mama. His Excellency. His Excellency. Adako. Nayo zoli bubi. Like Mildred Gibson and the viewers of the business, most of his candidates come through the economics of themselves. You will speak English. Okay? So, because you see, English is the official language, and these are official matters. No, sir. What I'm saying, these are official matters.
Okay? The office we are talking about is the highest office in the land. You want to become a president. So you must know the official language, which is English. Okay? So now, Mr. Bogere, so how old are you? 34. 34 years. Now, I want to talk about the academics because it's a requirement. No problem, sir. So, tell me about your academics. IP7, Uganda Road Primary School, in 2006. Do you have that? Do you have that certificate from P7? President, you know, Uganda is Ekyonja kiwayo awonja kumanya tubamanyi Uganda. Awonja kumanya tubamanyi Uganda. Yes. If you stop, you can still go back and organize. You can sit here. You can sit here and be organized. Take a deep breath. Mukazi alabika teyateesemu bintu byange. It's okay. Just sit. Kebera ole konere. Tula wano sepa. Goto papa. Budde webuli. Kyaba nkozese kirungi. Simusanga. Ojala. Nenda imoji. Namugambye. Ndaba mu kupapula gwe. Namugambye. Bantu kubeera na mutima mubi. Soko kebere bunye empapula. Zizi na empapula. Kino ekintu nkiteekawo mitwetwe wa kitange luno lwa mukazi. Tiyanteereddemu gantu ge bannange. Mutima mubi. Kirabika. Ono Museveni yaguliridde omukazi. Kubayo weena alemba. Kamala okuba wano si. Nedda baaba. Ne kati eyo gune nga ya Kenya. Anti yasomera Kenya. Najja kuno. Muna Kenya. Yampadde kipapula. Kitwala nti omutima ogwo omubi. Abakazi obutaagabiza. Ategedde. Nze abantu bankabidde okujja okwesimba. Okatiraba omukazi. Kati gwe yabikwadde bwino ositula n'oleeta. Mugambye empakingi. Owa Ibula. Omanyi omukazi kyankoze. Muno sisanzeemu kintu kyonna ateesemu bipapula bye nkusaba oyitire omugambe simusangawo. Omukazi wange mugambe simusanga ewaka. Akwatemu ebibye mu bulungi. Ateesemu mpapula ze bino bya Kenya. Wano baagala labako bagasa soma mpaka senior 6 n'engenda n'enkola n'ebintu ebirala. Bagamba oli mulungi ali mu kibuya yandikwadde omulimu omusenyi n'akatemba. Bw'olabanga ebyakatemba bino ebintu bya ddala abakazi balina ettima kati ebipapula byange babisuddewo. Mugambye empakingira. Ofiisa nkoze ntya tukebere ku intaneti. Oinako kopi zona ku mpaka ne watu wina physical. Leete mpaka ku senior 6 wokka. Kati kyokola bw'oba wali wasobola okuba ekifaananyi n'akikusindikira ku ssimu
then kisobola okuyamba tekikwetagisa kugenda omukazi bwe yasaze n'empale eyo lindako n'empale yeyagisa linda tandika lumu ati kati kenfunye ebizibu oluzungu luyinza okunsula lindako What is your name and what had you come to do here? My name is Omugenzi Bogere Peterson. Mpulira okutya, mpulira ebizibu, mpulira ebigugulu, mpulira ebiwowolo bingiise because of my wife. But nakato sikusange ewange. Leave my home. I'm coming. Ngenda kukolako ng'obuyinza bulagira. What are you doing this? Ne bantu mempapula nojamu n'oteeka mempapula bi. Gwe president. Abantu basabye gwe. Lwaki mutadde Katemba mu bwa president? Si Katemba. Golabanga Katemba naye bantu. Ate nze kino kati maze okyetegereza. Kuba abantu baze bansaba ne banga Peterson gw'osobola eggwanga. Uganda eno gw'ogisobola. Nenvaayo nzije. Kyova nyambadde bwenti ambagamba oyo Katemba ene nyambala gye nyambadde y'abantu. Waggulu abantu eno mu uptown tomala mwe muri masuuti waggulu. Abali mu uptown bali bulungi tulina abagaga bambala amasuuti amatayi amakooti. Kati ate bodda kufa abantu ba wansi Empale wasaze ya kikuba wakagisala. Anti abantu ba wansi. Nina okulaga embeera mwe tuli ntimbi. What are you going to do for Ugandans? Ugandans mbadde nina enteekateeka. I have a In English. Vice wange taliwo. My vice president is not around. She's traveling in Busia. Your wife Nakato. My wife is Nakato. Is not my vice president. My vice president is called What are you going to do for Ugandans? Ugandans mbadde n'enteekateeka nnyingi. One, tugenda kukyusa emirimu. Terimu no Munnayuganda to leave the country going abroad. Or she going to abroad to work for Kadamas. Okugenda okola obwa Kadama. Mujja bitetenkanya mwe mu luzungu. Umanye bite twabisoma mu kirasi. So are you going to come back to the commission? Yes, I'm going to come tomorrow. Tomorrow morning. okay tudde mu Luganda Yes, Amanya tutandike n'amanya go then otubuulire kyeki amanya eri Bogere Peterson abamu bampita Omugenzi Bogere Peterson era ngaze akulira ekika ky'abengero mu Bwakabaka bwa Buganda era ngaze atwala ekika mbeera mu Katanga ewandegeya oyempangalira. Lwaki obadde ovuddeyo okugamba nti nno gyeweesimbe kuba president? Nali sigenda kujja naye abantu bankubidde amasimu okuva mawanga ag'enjawulo eno mu Bakiga, mu Balugwala, wawa ne baŋŋamba jangu gw'osobola ne ŋŋamba kanzije neneewaayo neneefiiriza emirimu zange nga kanzije empeereze Bannayuganda ate baleme kubwa pressure. Bwe nvuddeyo ne nzija okukima empapula wano kakiiko k'ebyokulonda wentegeredde nti omuntu alina omukazi ewaka oyina mutemu mu nnyumba yo. Omukazi alabika yeekobanye ne be tuli nabo mu lookaano luno. Ebipapula byange eby'essomero byonna abibbye mu fayiro, fayiro nkalu ateesemu gantuge. Muyinza olowooza nti nnimba ateesemu kipapula kye kino ky'e Kenya gye yasomera. Kati bwe ntuuse wano ebipapula byange abiggyemu naye tekimaze mu maanyi ngenda kudda nkole ku nsonga ezo nsobole okwesimbawo nkiikirire Bannayuganda. Lwaki muleese obwaddiikuula ku bwa president? Tewali ddiikuula. Comedy. Lwaki oleese obwaddiikuula? Anti kaakati bino ebintu tubikola abantu abamu balowooza ffe tetulina bulumi nga b'artist. Ffe tulina obulumi ate kati ffe tumanyi obulumi bw'eggwanga. Oli artist? Ndi artist. Okola ki? Nina ekibiina bakiyita Mutant Films Africa, Catterwood Film Production, 12 Star Universal Pictures, bakangu bamu bibiina 161. Kati abantu bagamba lwaki tulaba nti kati ekifo ekyandibadde ekyokuntikko ekyobuvunaanyizibwa ennyo mwe lwaki musazeewo gamuleete Katemba? Kati ate Museveni ye yali wa buvunaanyizibwa bwe yajjira. Museveni yagenda okujja nga talina nakyagwamu. Wakoma mu kibiina ki? Nze nakola mpaka senior 6 nenvaawo ne ngenda Makerere awo Ufuna points mmeka ku senior 6? Nzaali 27 saakola bubi wensuubira. Point tezituukangako ku 27 we nafulumira. Mwaka ki? Nafuluma 2011.
zaali zikoma ku 34. So nengenda e Makerere nenkolayo ka diploma mu arts. Kakati omukyala ogenda musangayo wakaawo. Era kati nkimanya ndaba ne banna abamutuukako kati mugambe simusangawo. Ye Nakato Liita. P7 agikola 26 ku lusomero liyita Buganda Road. Era nakola bulungi nnyo nafuna 12. Anti kati olaba abakazi batyo tebeetaga kubeera mu ggwanga baba bagenda dyonoona. Kati omukazi wakuliramu olukwe bw'atyo abadde tasobola kunteera butwa mu mmere kweri. Lwaki owayiriza omukazi? Ati gweoli mukazi omuwolereza. Kati asse agala kutta birooto bya Bannayuganda. Nze mbadde nteekedde Bannayuganda. Birooto ki by'obadde olina ku Bannayuganda? Bannayuganda nabadde mmaze ddiiru. Muno mwabaddemu ekipapula kye nakola ne UAE. Ddiiru na kipapula nakyo yakiggyemu. Naye empapula z'obuyigiriza oleese fayiro nkaluzizi. Mukazi. Kati Bannayuganda mbadde nina enteekateeka era ngenda kudda kuba nina enteekateeka ey'okugyawo kino kye bayita nti omwana agenze mu ddungu kuba kyeyo. Ddiiru twagimaze n'Abawarabu nga wempangulira akalulu kano bwe paba tugenda si tulaba Bannayuganda ffenna abali wano tudde mu Buwarabu kati Abawarabu bali badde wano. Naffe tutandika okukozesa abantu abo nga be bajje waffe okkuba ekyeyo. It's not comedy. This is a serious business. Mulunyankole kibaita serious note. I'm not joking, by the way. I'm serious. I'm coming for president of Uganda 2026. Ketonye kagwake. Wano tebagabaawo mmere kyekisooka mu nsi muno weetegekeranga ekikomando kyano kyakirinamu akwali mbadde mu bakulu nga bali mu kusunsula ngamba wayi sijja kiriira nnyo wali. Kakati kino tulaba nti bakuganye didako twabuuza omwomo kale sooka omubuuzi. Okay, tulaba nti bakulemesezza okusunsulwa lwali ngenda kuvaayo tebakuwadde empapula zagenda kunoonyezaako mikono naki tugambe nti olwokano luviiriddemu ddala. Sisobola kati bano nabo balaka balina enkwe naye nze ninayo enkola endala. Ffe mu Buganda tukiririza nnyo mu bajjajjaffe abaafa. Oluva wano ngenda tuukira mu ssabo mala okwebuuza ku bajjajja mbaga what is going on, tukole tutya basobole okujja bataabaale ngenda okudda wano nga buli kimu kirikiriya. Baagala $2 million okwewandiisa wano n'ekyokubiri bayeetaaga emikono 10 mu disitulikiti 98. Ssente zigenda okuyambako okutambuza okunoonya emikono gino n'ezigenda okuyamba mu kampeyini n'ez'okwewandiisa ogenda zijja. Ekisooka emikono twamaze zikuŋŋaanya ffe twali twatandika dde otutambula tutambudde awasinga nga tukuŋŋaanya emikono zaffe ate ffe tujjewo 2 tutuuke wano manye osobola oleeta 10 ne beekwasa nti gundi ono yafudde kati twajjayo 2 ekya $2 ssente ntono. $2 nina wali ekibanja kya taata wange kiri mu ttawuni ngenda genda ali wamma Nerenda mpe ssente $20 bwempangula muwe minisitule akamemu lyamanyi oba alijjamu meka oba mmeka nze muwe minisitule emyaka 5 ng'akama bukami. Ensonga endeese As a presidential aspirant, can you speak something English? nyanguyirwa nnyo olulimi olwakuwa wano. Then how are you going to express yourself before the public and the voters so they to understand your language? Kyajja kitegeera.